okwagala okwogera ku muntu yenna Tanampa events ojja n'omuyita mu inbox n'omugamba kiriwo ekiti ne Tanampa nate yakuwadde ssente era ne recording ekyo tofaayo Tanampa mbuzi akwongere ssente njagala kuyamba Galchild kuba ebyo ebintu mbikola bulijjo ate byonna by'oyogedde oyisizaawo famire yange oyisizaawo kati soko kale gwe soko bireke soko kiriyalinge eya nsonga y'omuwala okukasaganya weebali naye ndi ku nsonga z'ono omukyala ate okukwasaganya otegeeza ki ndi ku nsonga z'ono omukyala njagala omuwala yalipotinze tuyambe olowooza singa saabyogeddeko singa ozze wano ate yalipotinze sefuka okola mu kooti oba olirooya nze ndi influencer agatta ku nsi kakati njagala ensonga tompita bali bambiki ababeera ne influence njagala owulirize ensonga zino oba olowooza nti nogenda kuntisatisa n'obusango bw'okubanga omuwala jangu tuwoze era gwe omusango okimanyi baakugjawo era ndibedde okuwoza gwe tolowooza nti ntidde ndibedde okuwoza omuwala waali naawe wooli gwe kiriyalinga lwaki otisati otegeeza sefuko nkusaba wuliriza ensonga zino kati tofaayo ndi redde nze tofaayo ndi sirikati lwaki ajja ntiisatiisa kyagamba okay kituufu sefuko nkusaba mukakane bebusirika sula yogera naye nga you're not biased kubanga sandi kutaddeko singa mbadde bampeereza vidiyo wano eno era nange nenziraba nenjogera ekituufu singa mbadde biased nandibadde mbikyusa kakati kankubuulire ono omuwala ebintu byonna byayogera alimba abantu abamanyi ensonga zino bonna weebali omuwala oyo yali mu Dubai emyaka egiyise emabega naye n'omulimu gwe yali akola nali sigumanyi bulungi yafulumira na ku outpass nga ne sente eza tiketi nze yazimuwa ezamufulumya mu Dubai nga bamaze okujjawo njagala asirike kubanga obweddayo omugezi omuwala ono yava wano ng'agamba yeesa afunye olubuto. I was so happy nemugamba ddayo Uganda nafuna ne vacation neve Dubai nengende Uganda nemulaba ngali lubuto bulungi netulya lwetwali yangano kajango nsange wanenti ndasimanye kifuba kiyita batya netulya netwogera bulanga masula wa mugakwano gwange sinemuganda edde ekyo kiri okay kanzireyo Dubai ngenda kuweereza sente ofune wokola ki wosula mpaka wonozaala naye mba njogera ne sister wange nemuga naye ebintu bya Sophie bitegeera angamba asula wa mukwano gwe naye musanze efaanana gyafaanana mu ng'ayinza okuba ayimaka ga musajja sisange nanga asula weegendereza omukyalo oyo ayinza okuba ayimaka ga musajja wulira nti nkubuulira nkujjira kakati omukazi ono atandika okunywa eddagala ensambya oba nsambya oba wuwa mugamba nkakati onywa eddagala mpeereza bakiyita kipande okubeera amanya gataata bwe sirika atandika okunywa eddagala mugamba mpeereza njagala tusooke tuwuliziganye naawe ogenda kwogera mugamba mpeereza ebipapula kwonywera eddagala omukazi ono nga mpeereza one time view amanya g'omwana sigala naye ng'ekifaananyi ekyo ekipande omukazi kwanywera eddagala kwe kubeera amanya g'omusajja njagala osirike okekakeri ku kipande ekyo kubeerako erinnya lya taata w'omwana imikesi ng'omukazi anywa eddagala erinnya lya taata w'omwana alina okubeerako omukazi kati gwe wowakanira omwana ku kipande wulira njagala manya buzibu bwe bufa omukazi nga mpeereza one time view nga byonna mbibuulira benabibulira nga bafamire nga bagamba wegendereza omukazi oyo ekikwatagana ku mukazi ng'ali lubuto ekisooka information y'omwana yenna taata olina okuba aweya ekisooka omukazi ateeyanjulanga nakugamba nti sula bakuzaalawe wamwenzi gyendabeyo ndi lubuto lwo lwaki totakugamba omukazi ono alabika alina omuntu ali in charge of olubuto eyo byonna nembisirikira nembigumira ekitegeeza abafamire be bakuwa information nti omukazi alina lubuto owulirize sefuko njogera njamalayo sabulizoni yange kuba nyina eddakiika ntini omukazi atuuka okuzaala nze kyesaamanyaako nti waliwo neggaye yava e Dubai yaliwo ng'omukazi azaala ne bamutwala ne mu famire y'oyo gayi ne bamutuuma n'amannya okiwulira nga gayi yonna my dear oyagala kakati information gye nkuwadde y'omukazi telegram waliimbuuza for starters tusobole otegeera tonyiiga buli kimu kigenda buli kimu kiri ku likodi
Everything is going to come out. Chikani nze ya mutumayo. Obeno page ya Telegram okuli ebifaananyi bye bya Busegu nze ya mutumayo. Kati ebyo bijjawa amazima nti yali yafuna olubuto nze njagala kuwulira olubuto olulwo oba si lulwo. Kakati nkubuulira omukazi ng'ofunye olubuto wootuukira okuyita gayo omusajja omulala n'ava n'eno n'afuna tiketi n'abeerawo ng'ozaala kitegeeza yali taata w'olubuto. Omusajja wulira abakazi omukazi obadde okimanya asobola okuba nga olubuto olulwo nagamba si lulwo ng'anyiize. Bino byonna nno bibeerawo omukazi asobola okufuna omusajja omulala n'alabirira olubuto olwo naye ng'olwo olubuto nannyinizo tamulabirira. Togenda kubeera ku submission ya muntu mwenna ndifera kubanga naawe essula obedda ayogera wano wootabadde obedda omugamba noonya ssula gye wano obedda ayogera wamuwadde n'ayogera nange leka njogere yogera nti twagala mpolampola so that we justify. Bwe bagezaako okumubuuza omukazi oyo famire yange na biki yatuvuma ffenna n'atublocking nga bw'omulaba bw'atyo mukalu nnyo era nze we namulaba temumulabirira kakati omuntu nga tomulabirira nga tolaga sefuka omusajja ava ate wano n'agenda n'akwata omwana n'amutwala ne bamutuuma n'amannya omusajja muwabe babuuka bubuusi kati nze pointi yange ino gwe sooka osirike pointi yange ino wamma olubuto olumanyi oba tolumanyi. Nze nkubuulira kino I was happy ng'omukazi oyo ali lubuto nga mmanyi olubuto lwange n'okufuluma okuva Dubai yamugamba fuluma ekitegeeza olubuto wali olumanyi nti si bwe kiri nali ndumanya 100% nga mmanyi nti n'omukazi weebale nnyo era n'olulabirira si bwe kiri n'embeera gye yali ateekawo gyampisaamu weebale nnyo era n'olulabirira walinga omulabirira kituufu oba si kituufu. Tugende mpola abantu mmwe omusajja ono ayinza oba alina pointi wamma olubuto wali olulabirira oba wali tolulabirira. Kakati nkubuulira ekintu kimu omukazi aba afulumye n'okuva wano nga gwe wamugambye genda ofulume ne Uganda n'omulaba osobola okuba nga tewalina contact na mukazi nga mulina obuzibu naye. Definitely not. Nkubuuza osobola okuba nga nava n'eno ne ngenda mu vacation ne musinkana ne tulaba omanyi bye twayogera naye mubuuze saamulaba nga tannazaala. Omusajja bw'obalamu ku bbanka omusajja singa nali neeganya olubuto lwe nandimulabye tula bw'obalamu ebbanga ne weegatta naye olaba olwo olubuto oluyinza obanga lulwo oba ni mbadde nkusaba ekintu kimu Sefuka omukazi ono Sophie omulaba mugamba ayite omusajja eyakola DNA Sophie ono yali akwese n'empapula za DNA amuyite ku live ajje wano asooka ayogere submission ze zonna ankolaba sula tugende mpola bw'aba alinayo omusajja omulala gwe yali ateekako omwana ye agamba olubuto lulwo kati va mu byasamwasamwa va mu by'olugambo genda ku DNA naawe okebere omwana ekituufu kiri bwe kati sooka olindeko ngenda kuwa tamanyi taata wa mwana kati gw'oli ready ogenda ku DNA tukebere omwana oli ready ate nze DNA sigirinamu buzibu naye ekintu kiri kimu bino byonna byakoze agenda bisasula kubanga olwedde ekigambo kyo tukole DNA tuzirete wano ku live oli ready okukkiriza ye ali ready ogisasula kubanga nze tetukayana banne tubeere nga abasomyeko kyangu nnyo tukkirize nti tukole DNA period. Okay, fine. Okiriza DNA babe mbadde njagala ekintu kimu ne DNA nze nnyina okugikolera nzikiriza naye njagala omusajja onakkiriza ebinaavaamu mbadde nigeza alina okugikola ku ddwaliro weeraliikiridde mu mutima kiki nnyaba oli ready okola DNA ndi ready okola DNA 100% but onakkiriza ebinaavaamu owozambu nno nze alina ogisasula ekintu kiri kimu tekisobola n'ogisasula wano nga live tetugisasula tetubayamba Sefuko fe abaagala kati okugjayo amazima omukyalo ono tagenda sasuladde n'ekikumi kya DNA tugenda kuketalinga buli kimu nze mbadde ngenda nagisasula kuba njagala nnyo amazima togisasula ate ng'osasula gyesasulira naye nze omukyala gyali naye nkubuulira kino ono omukyala byali mu kwogera byonna ebintu bya omuntu olabirira otya omukazi nga takuweereza information era ddagala ey'omwana yakuweereza one time sent naye olaba olabirira otya omukazi gende mpola sooka otubuulire nnyabo
ono kitufu wali omuweereza viewers ezeddagala viewers ebipapula kwonywera eddagala viewers namuterako ekipapula kuba twogera nange okitegeera ate omusajja gwe bagamba omwana yakozesako DNA yaliwa Sulo ina ebigambo bingi bwe buzibu nze sirina bigambo era bino ebigambo byeyogera ndaba oyagala okwerungira eri abantu netuyomba banaye tukakane no live nzaji moderating nga twagala kugusa nsonga screen record ndage message zonna Sophie zabadde ngayogera n'omwana yasookanga kunsindikira no viewers zonna asindika bwa deleting asindika viewers era ninyamba family olaba omuntu asooka kuweereza viewers nga tayagala oba obiforwarding muntu mulade ebyo bibaawo omwana sikuko nga bakuweereza viewers ne naawe kati kakubuuze Sophie nyabo ali wansi omusajja ono akkiriza nti yeegatta naawe omwana tamuwakana wabula ye ekimuluma ekyaleeta obuzibu viewers ndowooza okitegeeza nze nkubuulira kino kyennyinako viewers ye yamuleetera olowooza omukazi mu kuzaala omusajja yava e Dubai yafuna n'etiketi n'agenda e Uganda yaliwo ng'omukazi azaala n'ebyeri yagikola kati bwe naamuleeta no tajja nakuddamu kukola vidiyo yadde n'okujja ano mu live twagala bujulizi tetwagala hiyase olina omusajja awo kituufu nnyo olina oleeta omusajja oyo ne tumumanya netumutegeera kati nekirala mbadde mbuuza basula ekirungi akkiriza nti omwana amumanyi era yakulabirirako negenda gikola tagenda teeka mwana n'olwataano omukazi omulabira tugikola ddi omukazi omulabira mu kifaananyi kirala naye nze we nalaba omukazi ono nali mulabira mu kifaananyi kirala Sophie omusiraamu omukkakkamu naye we natandika okulaba Sophie nti si ye Sophie amaaso gwe gandaga we nali ku Telegram nendaba ebifaananyi by'ebuulira bye bateekayo ng'akola musika ne mulabe wa chicken mu fantasy awo wenzuula amaaso nengamba omukazi yantomeza nga mmanyi Sophie ali bwati ebifaananyi byonna mbiyina wano nsobola obiteekawo kati sula gwe ekitegeeza sula ekyasinga okunyiiza kusanga mukyalawo gwe wali naye mu mukwano ng'ali ku Telegram weereere wobeera gwe sefuko wobeera gwe tuteesa ate olwo tutambula kuba nina point gye njagala driving home nze njagala buuza bino yabiraba ddi ng'olubuto lumaze okugendamu oba nga terunna ampe essimu ya mukwano gwe yampa wanombo sister we na screen recording akuba Telegram tokuba bifaananyi mugamba mbadde scrolling nendaba ebifaananyi bya Sophie I'm so shocked yambulokinga bubulokinzo oyo simanya bantu muwaladire ebyo yali afunye olubuto oba yali tannaba okitegeera omukazi ebyo yali afuna olubuto oba teyali tannaba in fact oba yali avudde ne wane Dubai ng'agamba ali lubuto kati olwo wentandikira okugatta ne manya nti bino byonna byalimu ali mu kunzanya musaba information ekitegeeza wabiraba olwedde nga n'olubuto amaze olubuto anti tugende mpola tonvuga speed sula oyagala kungasa ayogera nnyo oyinza okumubuuza nti yamutumayo oyagala manya wa chicken nali nkolayo mukwana we nali talina kubalumya mutwe chicken talina mukozi bwe yali azina kakati olaba buli muntu tazina bakiraya nti tazina bakozi be omulimu gwa sipa abaana bagukola nga tebalina byakukola era sura ekyo kiba kyekikuli mu mutwe kijjeemu nawe yali wa myezi yakola spant malaya ku submission ku biki bye nalaba namanya nti Sophie yenga ye malaya kakati Sophie omuntu eyali azadde kono Sophie alina omwana oli musajja munnange ekyo kikyamu alina omwana eyali azadde malaya njagala okityewo okizzeeyo ekyo sisobola kukyogera nkubuulira ekintu kimu omuntu omukazi yenna wagamba nti afunye olubuto ng'era akakasa nti olubuto lwa sefuko alina okuteekawo possibility n'okuba nti no talina kyahayidinga musajja kumugamba nti olubuto lulwe naye omukazi eyatuuka okugamba nti ateekinga ne medication wakuweereza akafaananyi ka viewers tekajjaawo nti naye sefuko just imagine bakuweereza omwana wo gw'obagamba ozadde nga kungamba nti viewers kale ey'ekipapula ky'eddwaliro just omuntu kwanywera eddagala esobola okulesaawo esobola okwerabira sikwegatta n'oyo omuwala n'omumaliramu kitegeeza nti waliwo receiving waliwo yabireceiving nga byonna ng'abifuna mu okimanyi wegatta naye mu mutima ng'okimanyi wamumaliramu oba okimanyi Kampe submission yange nveeko.
Tamusate mumpulirize bulungi. Ensonga tulese wano kusotinga nsonga. Yes. Ate nga mmanyi nti mu byonna bye tulimu wano. Sofi tayagala Sula muwase ku ddakiika eno. Ate ne Sula tayagala kuwasa Sofi. Ebyo byakola ki? Oba oyina earphones tetukuwulira bulungi. Jamu Bluetooth oba. Ya kati muwulize buwuliza because sagala malobozi gaite mu background. Nti ensonga etulese wano kumala nsonga. Tetugize wano kola violence. Sofi ku ddakiika eno tali mu kwegayirira Sula kumuwasa. Ate ne Sula tali mu kwetaaga nti ayagala kuwasa Sofi. Wadenga Sula. Yes, wadenga Sula we yasinkanira Sofi. Ye yali ayagala wife material. Era chovola banti ya getting disappointed. Soko ulirize. Ene mpola wobononya wife material. Ate weka moto kutambi boyo omuntu ku internet. Anti uliriza. Leka uliriza Sefco. Kati ekirungi ekiriwo nti Sula akkiriza nti yebaka n'omuwala oyo. Ekyokusooka. Ekyokubiri. Yes, ekyokubiri. Sula ali ready okukola DNA. Okiwuliriza. Bino byonna twandi singa swaga mwagalangako mwebakanga DNA siga. But ekisinga obutuufu nti byonna akkiriza nabyo. Kati my question is Sofi ayagala ki? Osobola kugamba nti Sula akkiriza. yakulesera singa nange yabadde akulese wandiganjo Sula oli musajja munange nina okubuulira amazima nga sikutidde nga tetusasuddwa ndi musajja wa mazima. Omuntu yenna oba okimanyi weebaka naye. Nakugamba ali lubutolo nga obalabala mu kituufu. Ne bw'omusanga yeetunda ne bw'omusanga akola nga yakugamba nga wakimanyako. Olina osooka n'olinnya ku kyawakati n'obala ennaku n'obala buli kimu tuddite okukubola nti omwana okulabirira lubuto. Kuba tosobola kugamba nti wagana okukkiriza ekipande. Ate nga ne risiti tozirina kati ekipande wali oyagala mannya gaaki. Atuleetere n'obujulizi obulaga nti ono omuwala byayogera alimba nalabirira. Omusajja yenna bw'abanga tali in touch na mukazi gwafunisizza lubuto tebasobola na kutuuka ku conversation egamba nti ndaga ekipande ky'omwana kuba bateyeetaga naye kasita ku mutima gwe wali okikkiriza nti olwo olubuto lulwo oba wali obuusabuusa. Already yali yeebase nkugambye omukazi yafuluma nti manyi olubuto lwange nga I'm very happy. But at last ebintu byatuuka nga ndaba omukazi waliwo gw'abikolera taata w'olubuto. Sula nkyalina question mark nnene nnyo gy'oli. Same applies to sinabitegeera bulungi. Waliwo ekitagatta. Gwe Sefco olina kubeera ku sayidi ya Sofi kubanga yasoose sirina sayidi gye ndiko Sula kyova laba nakuleese njagala erinnya lyo ate wabisoose kunnoonyako nga tannaba nakugamba nti nakunoonya nekuweereza zi inbox byonna nga sikufuna. Oyo Sofi yavuma sister wange byataamuvuma. Anti yagamba nti nga tebamulabirira nga tebamuwa buyambi bakowa n'abavuma yensonga gye yaŋŋamba kati twagala kumanya ekituufu kyeki. Famire yange n'enjiwa omukazi ye n'akwata mukwano gwe yannimba mbu muganda we we namulaga ne vidiyo ez'obuseeguze nagwako ku social media omukazi yambulookinga. Sula okimanyi gwe yakola era ng'omuntu ate era ki gye nakubuuza mbuuza batya mu ebintu bino mulowooza nti abasagamba nti ono omuwala malaaya wamwagala okimanyi malaaya nali simanyi nkubuulira kino nali sikimanyi era nakitegera luvannyuma era wenkuweereza voice note nga mbuuza omuwala gwe yaŋŋamba mbu muganda we namubuuza nyina ebintu byenguddeko ku social media newuunyiza okulabamu ebifaananyi bya Sofi ng'olonda kati ebintu wabigwako ku Telegram gw'atali malaaya ku Telegram wali ate Telegram wano we tuli e Dubai tukozesa ebintu byonna nyina Telegram nyina Snapchat nyina TikTok nyina YouTube nyina buli kimu nkiyina nga wakamufuna nga tonnamuzina lwaki tewasooka kebera ku Telegram weetegereza omuwala gw'oyagadde. Ekintu tekiri ku kyafu omuntu omusajja yena asobola okufuna omukazi n'amuwasa ewaabwe nga tamanyi nti musezi naye wategerera nti musezi agamba nti ffe waffe tusobola kugatta nawe kolaki era otegeera amaze funa lubuto ate kati osobola okutegeera omusezi asera misana. Kati kino kyanjawulo oba ogamba nti Telegram mugikozesa bulijjo omuwala wamufuna neweekanga ebintu obyekanga amaze funa lubuto lwaki tewabikeberanga n'omuzina tonnamuzina bw'oba oli kakati olaba Sefco ekintu kimu omukazi ono mugamba aleete ekipande kubanga engeri gy'agambye nti no ne gyali yatambula n'akalira k'omwana kyemanyi n'ekipande akiina aleete ekipande nyaba oli lweto kireeta ekipande munange badde lweto kireeta kuba asiri waka
ate ebintu byange ate wakambulira n'akalira n'ogenda gy'oli lwaki ekipande tokireeta kakati dabayo bwe tuba tunamaliriza ensonga eno tulina oyambibwa ne tukwatagana ne tuteevuma olw'okumala ensonga olaba oyo omusajja bawa ali ready okukola DNA onaamuwa ekipande abantu abadde tebannaba nakuwulira sabumishoni yange bonna basooka okujja kulayini ne bawulira omukazi engeri gy'ayogeramu omukazi oyo kati sula ekisooka agenda aleeta ekipande tugenda kujjako ne DNA naye naawe omusajja gw'obusabusizaako twagala abeere nga waddala agenda kujja okuwulira kino yava wano e Dubai n'agenda yaliwo ng'omukazi ono azaala n'omwana ne bamusitula ne bamuteeka mu famire yo Gayi yamala kukola DNA ono yennyini Sophie n'azikweka empapula kati Sophie olaba alemeddeku gwe kitegeeza gwe gwamanyi gwe taata w'omwana omukazi yagaba omwana ayagala nange nsooke nkole DNA improving nti nange sigwawo twakiriza dda nti no tugenda kukola DNA tusetinga date ya DNA basooke batuwa ekipande sefu kode titugenda gibawa kubeera ne muddwaliro information ayagala kipande ekipande nkirete ndi mu Uganda n'omuntu ali e Uganda kubira abeeri Uganda batuwa ekipande n'amugamba akolera ibu kyagamba tasobola contactinga muntu ali Uganda n'amugamba Sophie ekintu kyangu nnyo omukulu ono Sula waba ali ready okwatagana naffe tetugenda kuba ekintu kyakoze ekikolwa kya buvumu nnyo okuvaayo okwogerasabunshoni yange njagala bino biggwe kubanga omukazi okiwulira omusajja ono tumuwe ekitiibwa nze abantu bonna bazze ku live nga baŋŋamba omukazi agala weerabire gatimuwa lwansonga etaata w'omwana bino byonna weebiri anti Sophie wulira byonna weebiri naye wekibanga nti ono Sula etaata w'omwana wo byonna weebiri asigala etaata w'omwana wo oyo omwana wo gwamulina kati naye taata we gyali ateekeko message ku simu omuntu alina omwana ufune amazima kakati contactinga omuntu atuyambe n'ekipande ofune amagezi gonna agayiiya tukole DNA omanyi lwaki oyogera ku kipande akulaga mwenna mukiveemu bulungi nnyo naye ekimanyi mwana wammwe kubanga mwenna mweyagala okusinziira kyendabye mweyagala mweyagala kuba Sula yagambye yeebaka naawe takigaana yanneebakako nga njagala nnyamba angulire tiketi n'apa emitwalo aga ekintu kyangu nnyo okwogera ayogera bingi era ayogera nnyo naye buli gyakoma okwogera ebigambo ebigi ne byayogera ennyo omuntu yenna ng'awuliriza sabmisoni yange kukisenjogedde kati tufuna ddi ekipande byonna mujja kubyogera nze ndi ku solution ndi mulamu ekipande akireete wano ateekeko bino okudda wano okuwogana kati DNA tugikola ddi awo wetutuuse ekipande tokibuuza nakibuuza nti tukifuna ddi asobola okuteekako WhatsApp message nti bakiweereze wano DNA guno omwezi erina okukolebwa naye ekipande akirage abantu wano kwe yazaalira abaana kiteekako message agiweereze kiri simple ekikulu omusaayi akolebwa ekintu kiri kimu eky'omwaka gwa 2024 okiwulira 2025 togera kinkuuka Sophie twagala kipande bakusaba kipande WhatsApp message ogamba omuntu ali ewakakula ogigula ddi tiketi omuntu aliko gwe wateekako ate wano ku live okiwulira facilitating ebya DNA mbe nalimba omwana Sophie onakkiriza DNA nkugambye ekintu kimu DNA omwezi guno gulina okukolebwa naye ne bebamugamba agiteekewo tayogera bwogezi mwenna jjuze sirina kati saidi nkyuse twagala kati mazima twagala mazima twagala DNA twagala laba omwana kitukuwasula ekipande nakyo tukyetaaga kireeta wano nga sinava ku live twagenda kuva ku live kati okiwulira tulina ogenda okola kije wampita nga ekipande akiina nakiraga tugende mpola ekipande akiina naye ebintu engeri gyebiguddewo bugu teyategedde alabika naye nga ekipande akiina tufune lunaku akireete
omusajja omukazi ekipande kyo kirabe mutubuulire DNA yaddi guno mwezi twagala DNA tetwagala kutunnyonnyola komawo omusajja bw'akeranga nakiriza n'agamba nti n'omwana wange omukazi n'otandika okumulaga information agamba ndaga information y'eddwaliro kolabo ti ng'omusindikira viewers kitegeeza omusajja omulala gw'osindikira omuntu omulala kakati woba olekeredde omuntu baleete DNA oba osigala ng'oyogera naye ng'omugamba mpa baleete ekipande tukole DNA oba omulekeredde anti wamusaba information nga tomuwa ssente olaba ne risiiti tuziina omusajja alekeredde omukazi n'essimu azibulookinga ate risiiti zaali zaaki tamanyi waje nali nsula tamanyi butya bwe nalindya tamanyi sula ovuma nawuliddeko odiyo zo ng'omuvuma ovuma koti yalowooza mbu lwakuba nti ayogera nnyo oba avuma oba biki bino ebintu biriko omuntu n'otandika okuweereza omusajja n'omwana yaweerezanga one time by'okusooka ng'aweereza delete wa deletinga kati ndowooza nze ŋŋenze oyo omuwala ebintu byali mu kugula lwakuba mbadde njagala nnyo okusooka okulaba ekipande akireete wano omuwala wanaaleeta ekipande ojja kuyita sula tuseetinga olunaku lwa DNA ya tubuulire ekipande akireeta mugenda kwekwasa kipande mulemu olabirira omwana lwaki ndowooza owulira kati ekipande n'omwana sula kati kambuuze lwaki oyagala nnyo ekipande ze simanyi lwaki oyagala nnyo ekipande okusinga okulaba omwana wo ekipande kiriko ensonga enkulu ye yali taata w'omwana gwe yali ng'olonza amaze okunteeka okuntokyalinga ntadde mu gudi omwana gwe nali ndowooza nti wange ataddeko information y'oli era ne kumuzaala omusajja ye yaliwo Sophie to cut the long story short osobola okutufunira ekipande ekyo oba tosobola ekipande kati ngende ngambe mama wange agende Entebbe tusobola okuwa obudde n'otugamba olunaku mukwano ensonga ya DNA ekipande gye kiri ewaka ewaffe Entebbe ani ali ewaka Entebbe si wali era basobola okizira Sefco transport bagendeyo Sefco tukuweze transport wabeewo agendayo bampe transport nze ngendeyo ndagirire kakati ono omukazi ebintu mubiraba Sophie ogenda kwonoona ekintu kino emotoka yenywa amafuta ga ekintu obadde okiruse bulungi nnyo sagala kiyiike omusajja mulage ekipande naye agende mu DNA nga amatidde kubanga naye sagala tumutwale okitegeera wabanga tata w'omwana wo tetulina muyisa bubi remember bakuwa amafuta is your baby Sefco oyagala gendayo ddi nze nsobola ogendayo enkya kuba kati Katonda akubuulire akuwe directions amafuta tugenda gakuwa kuba twagala mazima mu buli kimu ogenda kujja mu inbox yange nkuwe information ogenda okifuna weebale nnyo ekyo benda kyenjagala obadde omumazeemu amaanyi webale nnyo Sophia ensonga eno totya omuntu ali ku kituufu aba ku kituufu gwe balaga ekipande ekirungi kiraga buli kimu tofaayo oba olina obutambi ng'oli bwereere ate obutambi nze yabuteeka ku Telegram nze nkola mu sipa mulinde okubamupereza amafuta mumpereza amafuta abantu tebalowooza nti nagalidde obutambi buli ku Telegram era ne wogenda kati n'oteekamu erinnya lye nsobola okubawa wano obutambi gyebuli amafuta tugenda gakuwa Sefco enamba yange kangisome naye mwandika perete nakulive abantu ne bakakasa Sefco some namba tugenda kuteerako amafuta go bakuwa amafuta eri 0754 lindako toyomba tugenda kikwata bulungi paka ku last moment kubanga ngenda vuga paka Ntebbe wammwe munda oba 26 25 25 naye mbadde nteesa ekintu kimu lwaki Sefco gwagenda okugyayo ekipande ekyo muleke nkiyingizeemu bantu bange abatagenda kikyusa ntandise ensonga eno ate nze ndi musajja wa mazima ekyolomanya ekipande nga wengenda okijjayo wengenda okiraga nze gwe yeesize ate nze sisobola okuwa naffe omuntu gwe twesiga n'agenda naawe
tewali buzibu tujja genda n'omuntu wammwe yenna gwagala ye bakime okikime ate oyo mugambe sula lekirawo ebyokuntiisatiisa okunzigulako omusango ne bwana nkutiisatiisa oyo talina kyasobola kukola ne bwankaaga tetugimalirize oba tolina ttiisa muntu yenna kuba n'omusango gw'ovuma bagugjawo ono omwana wuwo waba wuwo mba njagala yamba bujje lyo I'm not your enemy. Tegera. Nze kati ndowoze nze ninaako obuntu singa mbadde muntu mubi ensonga sandikwadde na budde bwange. Nze nina ebyokukola. Dr. Sefco, tugenda kwatagana mu inbox nkulinking up n'omuntu amafuta mugenda gamba nti mwagamba nga abantu baliko nga tebuvira ku line. The moment wenvira online ngenda kulinking up with someone. The moment wenvira online ngenda kati awe nkyamba sigenda keera. Sophia. Mupadde amafuta. Tewali yansasudde. Kati muleta amafuta sagala tukikomyawo nga ogenda naye. Omuntu gwogenda ogenda naye enkya ensonga eno erina okuba ng'ekoze eki ng'ewedde omutumazeeyo yeeyogeza tamanyi na ddwaliro tebamanyi na ddwaliro kimwe nazaalira okumanya oyo gw'olaba tubuuziza ekintu kimu tuwe receipt ng'olabirira olubuto talina yadde receipt osaba otya ekipapula ky'olubuto olw'omuntu nga n'olulabirira obadde tolulabirira talulabirira ayasama oli agamba alulabirira oli agamba kati which is which nedda ekipapula tulire tokireeta naye twagala amafuta nze sigenda teeka amafuta gange mu bintu bino togassaamu waba tegataddeemu alina okukola dyeni ate agenda agikola okitegedde olaba oyo gw'olaba namukubira essimu ng'ali Uganda nga bamuyita ku ddwaliro bakuno mujje tutule mu nsonga eno owulira bamuyita mu ddwaliro naŋŋamba mbuno nina mukwano gwange ali Makindi eyazadde abalongo gwe ngenda okulaba nze nambuwa deeti ya DNA ekintu kyangu nnyo guno omwezi deeti ki ate alinza kipande olaba oyo omusaya tategeera aliko akawuji ate amafuta abavuddeko buvi lwaki bavuddeko banaisabamulongoze bantu nti bampa amafuta sifunye mafuta era enkyasikeerayo nga sifunye mafuta kubakatawo tosobola banja kipande ate nenkusaba amafuta n'odduka nze nzikiriza kipande nkiyina okiwulira natandika okunywa eddagala ng'olubuto lwa myezi 4 infection yali etwalaganya mikwano lyotya Sefco mukwano kati ekipande ne DNA ekiki ekisinga mbuuza tukole DNA because we respect Sula and we respect you Sefco tetwandyagana erinnya manya gamwe goonooneke kozi omukyala tetumumanyi Sula simuyinaako buzibu so me I'm thinking ekipande mu inbox yange n'akaaba nze nina ekisa nnumirirwa nze kyemanyi ekipande even your brother can go na signing right nga yakututte mu ddwaliro right so mbadde nsaba kiriko information nonya information entuufu nze ndowooza DNA bwebeera beta mbadde nsaba babajjeko bonna tests batuwe results tuzisomiwa omukazi muleke omuvuma nti ayasama women are women we are supposed to shout she's sad muleke okumuvuma omanyi okuva 2024 ndi mu tusabe busabi nzalabirira omwana nze yalabirira eddwaliro talimanyi omwana ng'olubutalukiriza ate Sula teyaganye lubuto that's why I liked him right so mukwano kakkana it will end owulidde kuba at the end of it tata w'omwana wo tetwagala munone that mugamba nti sagala tukakanye nnyo Sula naye era tulina omukwata mpola mpola atuyambe tukole test tufune DNA results naawe otegeere ekisembayo ekituufu kyetusaba mukwano so kakkana kuba ye kati Sula ekimuli mu mutwe mbola okuba yalaba one wa chicken ku kipande yanyiiga lwa chicken ate naye mutuufu ku saidi ye tomunenya but ku kipande you can put any name ngoyagala nyiza omukazi yafuna dde olubuto kati kitegeeza omukyala byonna bye yakola yali ayagala nyiiza Sula
ng'omuntu yenna sonyiwa omukyala ekipande mukiveeko. DNA is better than everything. Ekipande is just a paper. So just mukole DNA neyanza mukwano. Nnyo mukwano, we like the submission. Nange bwe ndowooza nange ekyo kye ndowooza tukole DNA tuve mu kipande jinzi z'omwana jinzi za taata ne maama. And they do that test. Nzangambe diragula ticket ngule ticket nsoke nekooneka tugikole male njiri nkomeyo ku milimo gya. Oli ready okulinnyo gye? Yeah. I have money. Ticket eso akumwenda. Webale nnyo. DNA naye ate bwe yesiba ku kipande nti ate wali wa chicken nti ate oyine gye wali ezo zonna excuse sula. Kwasa byebyo byabadde nga jam inbox. Mbadde njagala mpulire nti olubuto talumanyi. Nti enaku zaabala sizoobala. Nti akasera kugambira nti mwali naye teyali naawe. Mbadde njagala owulira naye kakkiriza. Ate nga n'olubuto alumanyi yali alulabirira. Wali olabirira kiki ekitali kiki? Teyandabirirako mukwano nga ndi lubuto oyo musajja alimba mbu yangulira tiketi yawa gye yagula. Agambe kimwe Kashimina wali wano. Kashimina asobola okunjulira yaliwo mu buli kimu nga ndi lubuto nga terya nyamba. Kashimina werenze request. Nga ndi awegayaza Kashimina nyamba Marie wali okiwulira. Marie wasibye otya mukwano? Jendo oli okyaddiya. Ikakati olaba omukwano gwa Sula gwagamba mbu yabeeranga ne mukwano gwe yabeeranga nange. Okiwulira? Sula teyalabirira oyo omuwala yabonaabona yenze namulabirira. Dayira. Okiwulira? Okitegera byonna byayogera alimba. Talina buyambi bwe yamuwa ne mu ddwaliro bamwegayirira okugenda yoyo Sula Matako walipa. Oshegero oyo Sula atuteddeko obulumi bannange. Alabirire kimu mwana wave mukwesiriwaza n'ebipande. Oshegera ebipande biyamba ki? Ekipande asaba kyaki nga yali talabirira lubuto. Agambe mbwe kyasinga omunyiiza kulaba ono ku Telegram ng'ali weerere. Yali anoonya ki ku Telegram? Sula mwenzi. Sula naye agula bamalaya. Mugambye nti watuukira olaba munno ku Telegram. Era kitegeeza nawe gye wali okolayo. Ku Telegram wabeerayo ki? Ku Telegram wabeerayo ki? Tewabeerayo bamalaya. Bakabanga nze nange gye yali anoonya ki ku Telegram? Batundayo ddagala ly'amaanyi ga kisajja na yali anoonyayo ki? Sula Marie gwe nali mwana we. Ate teri ali ku Telegram atali mwenze kyo mukikkirize. Baba banoonya busolo. Banoonya bantu bakwegatta. Anoonya busolo. Okitegeera? Yali naye anoonya busolo ate yeeyogeza mbu munne malaya. Bonna bamalaya awuza mbu yamuwa sente za tiketi. Telegram asanga yateekayo. Yagula mugule. Sula mwenzi. Neteekayo nga ndi bwereere njagala. Webale. Bakole DNA alabirira omwana we byonna byayogera alimba. No manyi jali omwana ali ludda wa mali. Excuse za mirundi ngeta. Omwana ali eri simanya wa kasanga. Excuse soka wendabira nti nalimba. Mbu oyo omuwala yagenda mufuna nga alaba mulungi bwagenda olaba nga omuwala malaya. Alimba. Bwategera nti malaya mbu yamusanga ku Telegram. Yali ananya ku Telegram. Mbu yagaba omwana ew'omusajja omulala. Tebikwatagana. Ebyo byonna tebisobola kujjawo mazima nti omukazi olubuto yalufuna. Sefuko soko mpuliriza abakazi tuyita mu bingi. I personally nina omwana. Okiwulira? Abakazi tuyita mu bingi omusajja asobola okukulabirira. Oshegera nga si ye taata w'omwana wo. N'omulimba. N'omusane ku bipande yayogera biki tewali kipande bakole kimu DNA full stop. Ekirungi Marie waliwo nga gwe gwentumayo gati n'omungulira ng'ogwa omuzimu ngutaba ssente gugambe ekintu kimu muganda wange yalina kadi oyo omwana zonna nze nali nzimala nga nze mulabirira nze muzukusa ku makya buli kimu nga nze nkikola. Ekitegeera oyo Sula Matako walipa atwala omwana we ku DNA omwana amufaanana alina omuyindo ogulinga ogugwe. Omwana agambye Dr. Sula Muyayi. Muyaye Sula manipulator Sula narcissist. Okitegeera ojjukira bulungi Marie yakubiranga esimu namukubanga bwati ovuma munno obwamalayo manyi otaba ne banyoko betunda nga betundira mu nkukutu. Oyo gwalaba namublokinga batonga yamalanga kuvuma. Dr. Sef kwa abana b'obuwala wano 98% bonna betunda.
Naba badde buno mu comment section nga basamirira mbu nana yetunda simanya Sophie yetunda takolanga kwa mulimu gonna bo bajja wano watuletera emirimu gye bakola. Era malaya agula malaya. Wategeera otya malaya waliwo bwedde ebiwala ebiwana ebyasamirira mbu malaya wamutegeera otya wakyo olina obutambi obuli obwobwerere wabufuna otya gwatali malaya. Era wali obwagazaaki. Bakolanga bonna. Bagenda kunsiba oyinza okunsiba oyammanyi. Ajja tusibe ffenna. Maringa nakula tiketi nkomawo waka. Mwana ayagala bwenkanya. Ate njagala ogigulanga naye atulaze eyiye ng'agitaddemu. Ategedde siiti ze yakulabirirako bedda zaatugamba. Marie, ojjukira bwe wansindikira emitwalo 7 nyongereze ku tiketi nga mputereddeko emitwalo 3. Gwe Sophie nze wendi mpaka kuwulira bubi. Bambi. Era oyo omwana nze mbadde nkomako Sophie era mwekanza n'omusanga wano bulijjo omukwatiridde nga mugatogenda wakiri omwana tumupambane. Otegeera? Bambi. Nga mugamba temweswaza mpaka wabireese ne ngamba sina kyakukola. I have to stand with a friend. Otegeera? Naye oyo tula tuvuga speed oyo tomanyi. Nenkabanga. Ngawoza ekintu kimu sister wange yangambe olabika bulungi mwomuntu alabika bulungi tasobola kubeera nga gwe olabika oli mu bufumbo bwawanga nali ne Mary entinda kibumbo bwawa kibinga family bana family nga teyasimye mukazi basobola okwogera ebigambo kale wulira be bamuteekamu alabika family yete yakusiima mbwere ekipande tukuwa ekipande nga tomanyi na biru ya ddwaliro ezaali mmesente mmeka. Nyanga nsobedde mbadde nkyewunyiza omuntu okusaba ekipande. Kale tetusobola nawe muteeka ku kipande nga tukimuteekako tutya yamulabirira wa? Yamulabirira wa? Waba yamulabirira nze lwaki nali mulabirira nga ate naye amulabirira. Ekitegeeza gwe oli mujulizi. Ekiki gwe? Oyo musajja alina obuzibu. Banna. Ekiki? Jebaleko sebo. Kale naye jebaleko. Naye nze mbadde nteesa wenti. Wait mami. Sophie mumanyi era naye wanagenda mu inbox yanga mmanyi. Nkutegedde Nnaalongo. Sophie jebaleko. Kale mukwano oli otya? Ndi bulungi kakati Sophie nze mbadde nteesa. Nteesa naawe. Tafika okusinga okukima ekipande. Gundi alinnye mu bakole DNA Sophia gwemu omutima obuwakana Noda gwemu obuwakana yes Noda gwemu obuwakani ekipande ne wana kireeta ekipande kinasobola okukola kyakoze okufuna engeri gyayitawo mu okuva mu ddwaliro naye bayimuke ekitawo mazimati yamumaliramu mazzi lwaki basula yera Sophie tokozesa ngeno togamba bwaba omusajja kuliza nti yamwebakako gamba sula yebakasula kubanga abasajja babeera Dubai wano nga beebaka bakakubaana b'abantu ate bamala ne babadampinga Nalongo girl child abona mukazi ayina omwana